Eyekanamye Media. Amina omulungi andaba ogamba oti najoli kasenti kimu kitambula bulungi. Ni program ya the earthquake obunkenke obadde mu week twogera ku nsonga zonna ez'enjawulo. Eyekanamye Media mwebale kubeeranga kwemuli, mwebale kusubscribinga, kulikinga, kusharinga wamu no commentinga. Tubebaza nnyo ddala. Muzukwala Haji Abdul Munyami Shafik Lwanga nze ali ku program ya fe nebeerayo twakyusa tukiteekayo ssaawa 9 ez'emisana ku lunaku olw'omukaaga nno nekiyamba ku bantu baffe okubeera nga basobola okuba nga ate bagiwa obudde obumala ddala. Dine Tamale Henry wamu ne Hassan Musa ku kamera kulaba nga programu yaffe eno ebatuukako bulungi. Bingi bibadde mu wiiki eno era bapanolists baffe betulina olunaku lwaleero bagenda kuba bakubaganya ebirowoozo ku nsonga ezimu oba endala. Abanaffe ba Forum for Democratic Change wiiki eno ndowooza kyekimu ku bibiina byosobola okwogerako nti babadde nnyo mu kubeera nti baagala okuba nti balaga gavumenti obutali bwenkanya. Dr. Kano Kiiza Besigye twalabye nga ate yayagala kubeera nga alumba ekibuga ekikulu Kampala alage obutali bwenkanya eri gavumenti eno olw'emiwendo egiri waggulu n'ebirala ebibadde mu wiiki geno. Grigori Mugisha Muntu Oyera ne Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba nabo bedding buli omu yaweereza munno ebisongofu. N'endooza General Muhoozi yabadde alina kyannyonnyola ono omukulu asooka nnyuka amagye ate abeere nga atandika politics naye n'amubuulira nti bw'ate asooka atereeza ekibiina kye kya anti ekyennaku tulina oba anti naye nga bandibadde batereeza ensonga eyo n'ebimu ku birala ebibadde mu wiiki eno. Tujja kubanga nabyo tubikubaganyako ebirowoozo nga General Muhoozi baagala kubanga bamutwala mu kkooti lwaki akuba enkuŋŋaana z'ebyobufuzi ng'ate akyali munnamagye. Kantandike ne kansela Twa nsaba ombuulize kwakulaba ate tulabe ekiddako. Banyabo ne basebo abatulaba n'abatuuliriza mbalamusizaako buli mu kiti kye nga bulijjo twaha kusokera ddala munzikirize nkuliseeyo maama Nnaabagereka wamu ne kitaffe Ssaabasajja Kabaka bwe basisinkanidde abakyala n'ebigambo ebiwoomu ebibaddeyo oba okulambika okutongole okuva eri Ssaabasajja Kabaka okukolebwa. Era munzikirize musaasireko bannankyukakyuka naddala Dr. Kiiza Besigye olw'okutulugunyizibwa n'okutyoboolwa okwamutuukako olunaku lw'olwokuna. Kale nno mbakulisayo mwenna ababadde mu wiikendi nga bwe yatambula, ababadde mu wiiki eno nga beetambudde, n'abasuubira okuyingira oba okutambulira mu wiikendi gye tulimu eya wiikendi. Sijja kwerabira kukoona ku mmwanyi ezo zinnuma era zinnumya omutwe. Mmanyi byemmanyi bingi byemuteekebbwa okumanya bannayuganda naye tujja kubanga tutuukawo awo natufunye obudde bwetwali tufunye budde ate tujja kufuna 1-on-1 tulabe nga ensonga tugiyisaawo. Kansala Kiiza weewaawo moderator esimu eyo n'abatulaba ku fake media twebaza kuba nti Katonda akyatukuumye tubanga tukyali balamu ffenna neddamu ne tusinkana. Awo no wiiki nga bwetambudde ekyamazima etambudde bulungi naye tujja kwebaza olw'enteekateeka eyakolebwa Obwakabaka ne Ssaabasajja okuggalawo tabameruka w'abakyala. Ate era wiiki efumba etukeddemu ebigambo ebisongovu nga wobyogeddeko obyanjudde awo ebiva eri Bwana Muhoozi oba goyinza okuyita tweeting general ate aweerezeganya ne former army commander. Tosobola kubuusa nsonga ya Dr. Kiiza Besigye ey'okukwatibwa mu wiiki awo kubanga nayo yakola headline naye okutwaliza awamu ffe nga bannayuganda bali concerned era abamanyi nti eggwanga lyaffe lino liyimiridde ku kulima. Twenyamira era twenyamira nnyo okulaba nti akakiiko ak'ebyenfuna akanoonyereza ku mmwanyi ezo n'endagaano eyakolebwa ne mukyala Penet ate president okukayita okutuna mu ripooti yaako nga tekanaba nakujanja eri parliament. Tulaba nti Bwana Museveni oyo
yandiwanga yemmandwa bulijjo gye tunoonya ebadde eyogerera ku mukyala Peneti kubanga influence gyatadde mu ndagaano eyo eteeka eraga ekifaananyi ekirala oba oliawo kyetutandyagadde kulowooza nga bannayuganda. Ndowooza kyandibadde kirungi nosooka nomanya amazima gennyini nomanya nti Peneti gyali. Of course kati ebintu nga ebize ne birabika ne interest omukulembeze gyataddewo kiri mu lwatu kati Peneti taliyo kuba ne palamenti yamusamu ninga tiyalabika ewasindikibwawo looya kitegeeza eyo entity sagala kukirowooza nti eyo kampuni ya Mwai Museveni era sikyogedde nako wadde n'akamu sagala kukirowoozaawo enti naye kituwa endowooza endala ng'abantu abali concerned mu ggwanga. Amina neyanzanyo neyanzeeke tugenda kubanga tukomawo ensonga eyo tujja kubanga tugiwa obudde musomesa modulator neyanziza nnyo nateera okulabikira ku lutimbagano lwaffe olunene luno Raffic Media. Kiseera kirungi nnyo bannayuganda manyi mutega data buli kimu kikwasaganya mulabe ensonga zeetugusa mwe bali kutwagala kyekisinga obukulu era ffe tweyama ku Raffic Media tujja kubeerawo ku lwammwe era tujja kwogera ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyaffe General Week nga bwetambula. Erinnya tumwebaze Richard kansala waffe wa NRM kansala wammwe era sekamwa wa wadi namba eyakazo ayogerera bakansala ba NRM. Mawulire malungi nnyo ebigenda maaso bannayuganda tukwasizza wamu nga ruling party tusaba nti mwongere okukkiriza mu ggwanga lyammwe bwe tubanga twalonda pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni nsuubira tetwakola nsobi tusigale nga tuli bamativu tusigale nga tutambula. Kirungi nnyo nti tugezezaako ku attracting foreign investment twabadde ne president of High Excellence Suluhu owa Tanzania yatukyaliddeko wano e Uganda bingi ebyayogeddwako n'endagaano ezaakolebwa katugezeeko kwa president wa Tanzania wamu ne president w'e Rwanda mu ggwanga mu bbanga ettono kitegeeza nti president Museveni alina enkolagana ennungi n'abamuliraanye automatically ekyo n'omwana omuto aba akiraba eyo ebeera nkolagana nnungi kubanga Uganda ng'eggwanga ffe tuli makkati w'ensi zino zonna era tusaba ne Burundi ejjavaayo South Sudan tukwasize wamu ng'ekitole osanga munnayuganda oyo abadde aweddemu essuubi tusigale nga attracting foreign investment akasente kano keeyongere mu ggwanga mu bbanga eritali lyawala nnyo tuli bagumu we tusibidde twekakasaawo pulezidenti waffe ajja kuteekawo buli kisoboka kyonna tulabe ng'embeera edda mu nteeko sijja kwerabira bazadde okubeera nga abaana batandise okudda mu masomero embeera etennaba kubeera nnungi nnyo naye tufube ku katono nnyo ke tulina abaana twogerezeganye n'amasomero. Nze nga director wa Creative Junior School nteesaganya n'abazadde akatono nnyo akaliwo abaana basome investment tugibateekemu manye embeera ejjagenda eteera abaana baddeyo ku ssomero tulabe nga Uganda ey'enkya ebeeramu abantu abayivu kubanga kye tulina okuteeka mwana waffe munnayuganda era omukulembeze ow'enkya neyanza nnyo kansala Musanga Busembera tujja kukwebaza okubeera nga tosobodde okubanga okwata obudde bingi bye tukyayagala okubeera nga tukoonako mbadde nkyabuuza musomesa nti okujja kwa Suluhu President Suluhu ne President Kagame mu Uganda mu bbanga ettono lino kiraga nti President Museveni alina enkolagana ennungi n'abakulembeze abamuliraanye. No kansooke ne kasatwa tekiraga ekyo nze nno ku ndowooza gye ndabawo waliwo ebintu bisatu. Engeri gye kiri nti mutabani wa Mwami Museveni ayagala kubeera pulezidenti wa Uganda ng'ate bamuzaala Tanzania. Ani gwe Tanzania? Bannayuganda bamutegedde kati kyensonga lwaki Suluhu tava wano. Obutali bwenkanya n'okutabuka oba enkolagana olw'okuba nti yaggwawo ne muganda we Kagame oba ne mutemu munne kati bagezaako okwagala enkolagana ali yandi mukyayidde osobola okyayira gotakolagana waliwo ensonga eyali erese ani mukulembeze w'eggwanga
yakyalira mukulembeze munne senga mba mpita nombuuzaako mba nkukyalidde bemba nga mbadde mpita mu kkubo nenkusinkana nombuuzaako mba sikukyalidde oli yasisinkana pulezidenti addako teyasisinkana pulezidenti aliko gwe bateekateeka muwoozi gwe yajjirira wano e Uganda teyajjirira mwami Museveni tiabule era nze kyenyinza okugamba nti muwoozi alina olusozi okugatta taata we ne muganda we tukikkirize nti atandise naye omugugu munene kwayolekedde Amina neyanze kansala kwize dakika kakati ekyamazima bw'ogamba nti mwami Museveni n'ensi ezituliraanye bakwatagana bulungi sagala kukyogera nti oba mubuyabuya kuba kibanga ekivu sagala okukyogera nze era sinana kukyogerako wabula kyolina okumanya kiri kimu bw'oba ogoberera amawulire bannakenya bakamala juzo okuwanda omuliro ne ku social media nga bagamba mwami Museveni okuva mu byobufuzi byabwe kubanga atandise okuinfluencinga tukimanyi bulungi nnyo kabeere mwana muto kabeere ono masita era tera kutegeerategeera nnyo nsonga naye ekiri South Sudan tukimanyi nti mwami Museveni yasalawo Salva Kiir wera president Riek Machar vaako either destabilize the country or stabilizes the country kitegeeza yagifuga tosobola kukijjako nakukyogera mwami Museveni yasazeewo yabadde nga asalawo ebbanga lyonna anyaabira president wa Congo tuli fenna kubanga mu kujjako Kabila ensonga eyo mwami Museveni agiriko ne mu kujjako Kabila omwana Shekedi afuge era mwami Museveni akoze ki Museveni alina ensi emu kati gyakolagana nayo mu bulambalamba wano mu Uganda ne Tanzania ate nayo basically lyanfuna kubanga omanyi nti eggwanga ffe eno it is a landlocked country mwami Museveni alina wa okulaba wa wayinza okuyisa ebyamaguzi bye kubanga Kenya tebakyakwata mpuliriza talina maanyi gamu talina maanyi ewuwe waka wakulemerera atwagala kutandika kweyingiza mu nsonga z'abanamadi yazakyusa ab'Ekongo wagende South Sudan n'abakyusa lw'amaanyi asooka n'akozesa obunafu bw'ensi ezo nga zo kyova olaba zayagadde okupenetratinga nga z'amaanyi nga Rwanda zaagaana. And I want to inform you mwami Kagame teyali wano nti lwakuba asanyukira nnyo Museveni. Mwami Kagame nga nakyemalira yenna omulala mwami Museveni kyali mu kuzimba kati mwami Kagame kyagala ozimba nti mwami Kagame akimanyi mwami Museveni bw'avaawo yempologome besigadde mu East Africa kyovula naye ayagala kuteekawo omuhoozi gwasobola okontrolinga wano Uganda nga bakwatagana. Amina neyanza nnyo neyanzeege program twatandise dda naye twegatiddwako musomesa simanyi oba omwana watuuka leeti enkya oba onoomukuba kiboovu nsaba ombulize kwakulaba neyanze omutesitesi wa programu eno the Earthquake obunkenke amanya n'eddoboozi abatulaba era abatuwuliriza Fik Media Kibirige Musa kansale yagwa meya addako era ssentebe wa Democratic Party Mukazo Ward alindiridde okutwala entebe ya meya era Democratic Party era ndi mwesimu nti ninani mulugendo okubinsanya naye ajja muba deputy meya naye nga musimu era netondola okukeerewa mukulembeze tatuuka leeti naye omwana naye omwana ye abatusereti talina buvunanyizibwa. Amina neyanza nnyo neyanzeege sigenda kuwa mukisa gwa kutunnyonnyola bibadde mu wiiki kuba abasinga babyogeddeko. Deputy Mayor twesiimye okuba nawe nsaba obuulize kwakulaba abatulaba n'abatuwuliriza kufikujja abatwala omukisa guno okubalamusaako mukama mulungi abakuumye n'atukuumye okubeera nga tukyali balamu okutuusa olunaku olwaleero. Nange nja kwongerako ky'omukulu ono omukulembeze tabaleeti naye aba n'ebikutte naye ekikulu kutuuka. Amina neyanza nnyo neyanzeege Deputy Mayor doza tugenda kubeera nga ate tutandikirawo mu kutandika tutandike n'ekibadde mu wiiki kansala kwezera wenateekayo Dr. Kiiza Besigye bamukutte wateekayo wansi n'ogamba nti wagamba nti abantu bakozeewo ki yali statement wetu
nenda nakugamba kubanga wateekako n'ogaa nti addizemu n'akwatibwa naye nenkugamba kyembadde nze nga nkugamba bulijjo nti Dr. Kiiza Besigye okuva mu nnyumba ye okutandika okugenda ku kkubo tekikyakola impact yonna kubanga poliisi bwe yamukwata ne bamuzza ewaka it remained business as usual nga kijustifying ensonga gye mbadde nkubulira nga bulijjo batamukwata najja paka mu Kampala tewali because kankubulire Mwami Kyagulanyi bamukwatira Luwuka ensi yonna nekyankalana so we expected people okulaba nti Dr. Kiiza Besigye akwatiddwa azze okwekalakasa olw'emiwendo gy'ebintu egiri waggulu buli Munnayuganda waali n'atandikirawo kati bintu bya mirundi ebiri Mwami Kyagulanyi bamukwata baasiba musiba ono bamukutte bamuzizza mu no problem nga bwe kyali ekayunga ne Mwami Kyagulanyi bwe bamusibira mu nnyumba abantu baali kyekiri kyetugamba nga bulijjo there is no revolution which has ever been won by a politician or mukulembeze waayo never. It is always the people who have to do the needful. Neyaza jo neyanzeke kansala twankubusemu lwasoga waliwo ensonga ebaddewo nsaba tutandike oli musajja wefudisi mu Omoro County omukulu bamubuzizzaawo eno tuli Uganda Idi Obote be yali ajjawa ne Uganda ebyo yabikola Obote mu kuvuganya okwaliwo emabega eyo yalemesa ebibiina ebirala omwali DP okusimba mu bifo ebyenjawulo abantu abamu naye bakwata naye basiba abalala naye babuzaawo abalala naye bawa ssente abalala naye batta ne Mwami Museveni kyekikolwa kyekimu kuba oli yatendeka Museveni Obote kati Museveni tikwewunyisa okukola ebintu byebimu ng'akwata abantu abagenda bagamba yeewambi naawe gezaako weewa olabe kikitegeeza timwagala sympathy vote gwe bw'okirowooza gw'atali mu ekyo gw'olowooza ekyo nti yeewambi naye tekwabadde kwewamba wabula yawambiddwa amina ngenda kuwa dakiika zange onnyonnyoleku ekya Dr. Kiiza Besigye kyakola kati oba kyabadde asazeewo okukola ajje mu kibuga yegatte n'abantu batabuke bekalakase ku lw'emiwendo egirinnye kyadde kirina enjawulo ekigenda oleetawo mu ggwanga mu kisanja ekiwedde ekintu ekyo kyennyini kyakulemberwamu Dr. Besigye ne leader of opposition leero era kyaleeta impact y'amaanyi naye ekizibu nti tuli mu nsi Uganda ekulemberwa kyaleeta ebbugumu ly'amaanyi muwokutuwaaka n'abantu era kyavairako emiwendo gy'ebintu okukka tetujja kufa ku bbanga wabula jakka naye olwaleero olw'okuba nti abantu abaali badde bakulemberamu ekintu kino bannayuganda be mwakwasa obuvunaanyizibwa beebase ye muntu atwala obuvunaanyizibwa nti yadde leero si yakulembera naye munnansi kimulumira wamu ne bannansi banne ensonga lwaki yavuddeyo era kyalibadde kya ssanyu era kyalibadde kirungi ffenna okumwegattako kuba ekituufu kiri nti kyakola si kike kuba nkakasa y'omu ku bantu abali obulungirungiko oba abalina obusobozi obusobola okwetuusaako ebintu bino ebirinnye naye ffe abatalina busobozi ffe baalumirirwa oba ayagala kudda mu byabufuzi ne baatadda mu byabufuzi kati agenda vuganya ku kifo kye waliwo okulonda era bannayuganda abalowooza bee batyo kyekisibye enkyukakyuka okujja wano e Uganda be bantu okulowooza nti omuntu alina okukulemberamu enkyukakyuka ateekebbwa kubeera nga ye pulezidenti buli w'okulembera enkyukakyuka nga gw'oyagala kuleeta nkyukakyuka nga gw'obeera enkyukakyuka tesobola kujja si kyekyalemesa Dr. Besigye abantu bangi balowooza nti Dr. Besigye baakulembera tolina mwegattako kubanga banaakulembera yajja obeera si be kiri akulembedde yenna mwegatteko kuba oli yakugamba yenna ajja okukulembera sina buki era olunaku lwe tunaategeera nti tugwanye okwegatta tujje waaliwo ajjajje
agenda funa enkyukakyuka naye olwaleero buli we tugamba nti tusimbule ng'oli agamba nze njagala okukulembera ng'asigala ewaka olutalo be lutandika oba okulumba be kutandika abadde alumbye najja omuntu omu agaana omwegattako olw'okuba alina interest mu kifo ekimu obuzibu buli ku bintu bibiri kwani akulembera naani addako kuba yagibwako oba alina ovaawo fenna tumumanyi naye ebizibu biri bibiri ebitulemye otegeera bigire mu sekendi asatu ani akulemberamu olutabaalo oba okuleeta enkyukakyuka naani addako buli omu ayagala kukulembera era addeko so no Dr. Besigye alika alinamu element oba embeera gy'ayagala okuteerawo nti asobola okukulemberamu n'atabeera bendowooza ate era kyekituufu kyekirina obeerawo si buli akulembera enkyukakyuka nti gwe olina okuddira mwami Museveni mu bigere kubanga ffenna gwe twagala okugjawo ye Museveni tehabulu naye ekizibu ekizemesezza okuleeta enkyukakyuka mu mbeera zonna be bantu abalowooza nti be sibeera sireeta nkyukakyuka oba sinyegatta osobola odduumira ne muwangula n'otafuna ntebe nanti era nina omukisa omulungi ti siri omu ku abo abeegwanyiza enkyukakyuka naye ate ndi omu ku baduumira abantu siri omu ku abo abaagala oleeta enkyukakyuka mbeere pulezidenti okitereezezza siri omu ku baagala oleeta enkyukakyuka mbeere pulezidenti naye ndi omu ku bawagira era abaduumira enkyukakyuka amina neyanzege tugenda kuba tukomawo kansala kuze ensonga Dr. Kiiza Besigye NUP bwe mwegattako musango kyoguliwo ne musobola okuba nti mulwanisa emiwendo egyekanamye tewali musango era feno tuwagira enzubeera yonna egezaako okulaga abantu oba okugezaako okulaga nakyemalira nti waliwo ebitatambula bulungi mu ggwanga however Dr. Kiiza Besigye bwe yabadde agenda okutandika okutambula okwo yatuuza olukuŋŋaana lw'amawulire era n'ayogera bulungi nnyo n'abeera very clear n'agamba nti njagala kutandika okutambula olunaku olwaleero okuzuukusa bannayuganda tuli fenna okuzuukusa obwannayuganda obwongo bwabwe bamanye nti bateekeddwa okwerwanako awe together oyo omwami bwe yakikoze era kyakola tuli fenna however kye tubadde tuzenga tubagambe ebbanga lyonna nti okujjako nga bannansi bategedde kiki ekyokukola tewali mukulembeze ayinza kukulembera revolution oba kwekalakaasa n'akuwangula ng'omuntu tuli fenna yensonga lwakiri mwami Besigye akugambye nti ngenda kuzitambula kuzuukusa abantu naye abaffe abantu bo bano betwagala okuzuukusa nga buli lunaku nga tubakoledde na buli kimu tuba programu ziyita ku lediyo abantu bennyini batulaga nti bali mu bwennyinike bo kiki mwabalina majority kati eya ddala abawagizi abangi twetwogedde kalulu ke tulabye emabega lwaki mwe temukikola kakati omwami ono akireese bulungi nti mu 2016 Dr. Besigye twava mu kalulu ensonga yennyini yabaawo ebintu ne byeyongera ebbeeyi era mwami Besigye n'akola kyekimu tuli fenna ebintu ebyamaguzi products zakka but zakka ku Besigye zalina okukkirako it wasn't any pressure nti evudde wa Besigye because at the end of it all what was the impact? There was no impact at all. Why? Nebiseera eyo walk to work era yajja n'abeerangamu abantu ne babakuba ne baddayo waka street ne zikala ekawungezi ne zidda so abantu ba bulijjo bennyini nga tebali involved mu kintu nga tekinaba kubanyigiriza kutuuka kyovola we nyine essuubi nti bannayuganda bananyigirizibwa okutuuka ku kisenge they will do the needful and take away this government kati obuuziza nti lwaki ffe NUP tetukola ekyo mu luzungu bagamba bano basajja basomesa ono master de west ne ate ko kuba kimanyi bagamba when you do the same things expecting different results you qualify to be a fool vunula naye ma vunula
OTT temwalumba ekibuga bw'okola ebintu bye bimu ng'osuubira results ez'enjawulo you qualify to be a fool. OTT temwalumba Kampala Nitumanya nti kati bwe twalumba Kampala abantu ne bamanya ne tulaba nga tebateekeddwa kukola kye tukola fe tulaba nti kati approach endala gye tulina okukozesa yeeyo is kukunga bantu and okukunga abantu ekitegeeza genda ku street kubana kati ndi mu kukunga muganda wange abantu we bananyigirizibwa okutuuka wali wetuulira osoma economics wakye bayita elasticity raba bandi ogisika bwoti netuuka nga ekyamazima tekyalina gyera okujja okutuka eyo point bannayuganda tebanagituukako naye banagituukako bajja kukola ekyetaagisa kyova olaba nkugamba naawe nti kunga awake people kunga naye kunga tekitegeeza agenda ku street because we have tried that several times. Ugandans have not adapted that measure. So when you repeat it again, you qualify to be a fool. Slogan is This is a new slogan. At this slogan, tetuna slogan. Tunuira kye kiri mu slogan. Kunga nzija ne kugamba manyi nti mpuliriza. Mayi wenzija ne kugamba muganda wange manyi nti ekyamazima olaba nti ebintu ebirinnye. Okimanyi nti wetwegatta babiri basatu bwetu ne tugamba nti apaana kimala gavumenti egenda. Ekyo kye bayita okukunga tekitegeeza genda ku street ate nakugambye era nakugamba a revolution is planned tuli fena enteekateeka ate era nakugamba nti okulwanyisa nakyemalira si kafubutuko it's a marathon mu kufubutuka byalo kira kyenkugamba nti marathon yabbanga ddene ababaddewo kemabega nga balowooza nti byangungu kyabatwalira emyaka 2 sigeza bannayuganda balinde emirala Dr. Besigye kyamutwalira emyaka 2 ate nekivaawo nga talina nakyakoze. Amina neyanza nnyo neyanza kansoke mpumulemu katono ate ntandikire awo. Eyekanamye Media. Bueno, kubera wine tukulaba nti tumanya mukyaliko eno program ya the earthquake obukenke abasinze ko yolikanga tumuddemu musomesa ensonga oziraba bulungi nnyo n'amaanyi ensonga Dr. Kano Kiiza Besigye lwaki bamulemesa okugenda mu kibuga gye bantu no kakati mu nsonga eno yonna tusooka ne tutunuulira naddala on the side of opposition omungereza ndiwaddemba okwambala kala yonna gyenjagala ndi munnayuganda nze ndi wa yelo ndi wa NRM ate nsobola okwambala kala yonna gyenjagala ne redi nsobola ojjambala tekirina buzibu naye omutima gwa NRM kakati sebo modulator ndoza ngende maaso emiwendo gy'ebintu gino gavumenti erina kulinda abantu kwekalakaasa okukka gavumenti terina kulinda abantu kwekalakaasa naye gavumenti ekikolako bwe tubeera nti mu bbanga lyonna obudde bwange modulator nsobera obudde bwange mu ebbanga lyonna bwe tubeera nti tuzze nga bannayuganda tunnyonnyolwa ekiviiriddeko embeera okutabuka okutuuka ku ekyo twogedde ku covid twogedde ku lutalo wadde bannaffe babiwakanya byonna naye buli kintu kyonna ekinyonnyoddwa kirina kyekikosezza ku mbeera gye tulimu essaawa eno naye mu ndowooza yange kyensuubira ekyandikolebwa twandibadde kisooka tetuteekawo ate kwekalakaasa kubanga bwe tugenda ku kyabaddewo ekya Dr. Kano Kiiza Besigye yakedde nsuubira n'aweeka ensawo n'afuna emmotoka eriko omuzindaalo n'ayagala alombe ekibuga nsuubira wabeerawo muyivu ekimala wabeerawo emitendera egirina okuyitibwamu era poliisi we yabadde ennyonnyola yagambye teyagoberedde etteeka erya Public Order Management Act ye yataddewo embeera nze oba red card oba kuguguba oba kukola ki nze nina okugenda mu kibuga naye munnayuganda oyo twagala esebo nkubuuziza nti gavumenti eyagala abantu basooke kwekalakaasa okukendeeza ebisale nedda gavumenti si awo wenjagala ontwalire anti kati mu mbeera eyo yonna
ekintu kino tugenda ne tukijjamu okubeera nti tuli bannayuganda ffenna tunyigibwa ne wemba wa NRM nze emiwendo nange kennyini ginyiga naye kati bannaffe bano abeeyagalira abenoonyeza ebyabwe bakitaddemu ebyobufuzi tofaayo kikunyige emiwendo afaaki nga state house emusasula ali ku peroolo yabimanyino bimanya kati eyo gye tulaga nowanda era be bano mu luzungu waliwo kyebagamba kicks of a dying horse ne tugamba abasajja bo bajja vaayo baagala okwekalakasa bagala okukola ki ne uganda ekisooka tuteeka ekitibwa mu bannayuganda buli mbeera yonna evaayo ng'enyiga munnayuganda tenyiga munnayuganda wa opposition yekka enyiga munnayuganda yina kabe wa NRM kabe waki fenna etunyiga ngeri president waffe kwomutwalidde teyina mbeera gwetanyiga kansala oyina kyonyonyodde musajja we NRM sebo katono ogenze n'ogamba mukulu ono aterezeemu kati kansala yagwa ekyo lwaki kikuluma ruling party international ndi wa NRM oyina kyonyonyodde nti wali yagadde bakwekalakaasa naye omanye ekyali esudaani y'ekatuumwe waali wakulemberwa Bashir be yayongeza ebbeeyi y'omugaati oba tomanyi ekyo gwe okyogende oyina okumanya nti buli wonyigiriza abantu omuganda gamba buli wonyigiriza ennyindo ereeta omusaayi essaawa egenda tuuka nga bomu gye mutuddeko empiso mugikuddemu naye beeri bwatuka abali beera okumpi weeri bwatukira be balimanya ekyo munnayuganda akiwulidde kakati mu mbeera yonna munnayuganda ampuliriza ffe tusigala twogera n'obukakkamu nga ba ruling party NRM ffe kye tusinza ku opposition kyensuubira naddala baganda bange bano baagala nnyo mu circles endala tunyumya tuteesa naye obusungu bungi tosobola kuwulirizibwa ng'oyita mu mbeera ate yaku kuteeka kucyankalanya ate kigenda esebo emiwendo taginako zujongera okulinya no emiwendo tetugamba nti gavumenti terina kyekikolaku kati bwe tutunuulira teekana example tuleeta gundi tubadde ne problemu ya sabbuuni sabbuuni abadde atuukidde eddala ku mutwalo naye kati nga bwenjogera agenza kakaago omufuna it is on record kakaago omufuna sabbuuni gwa sabbuuni so bannayuganda nga mmaliriza lwakuba bannayuganda nzamuwulira abaagala obukulembeze kati nga mmaliriza omukulu aleme kutuwabya kugamba bannayuganda nti gavumenti erina kyekola kukakkanya emiwendo omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'atandika otuwa alternatives omugaati bwe guba gwa bbeeyi gulya muwogo kitegeeza tewali ssuubi wabula ali mu kubawa alternatives so tewali ssuubi naye byamusobera takyabitegeera modulator kanyambe munnayuganda kuli oluwedde nakola statement neŋŋamba bwe nti kyonna president waffe kyeyateekawo it was option for cheaper commodities tekyali gamba nti oba yadduulira munnayuganda oba fenna abakkiriza mu uganda yaffe ennonde oli wajagamba nti watosola sukaali yenga omunnyo no bwe tudda ku deputy mayor kyabadde ayisa yes president waffe talina gwe yadduulira bw'avaayo n'agamba nti tusobola okugezaako ebintu ebiri cheaper tukekereze for tomorrow matters a lot tomorrow tugitunulidde gavumenti ya NRM gitunuulidde nnyo oba yategeeza nti abantu muve ku migaati mulemu no option for chibakomoditiesneyazege omusomesa tugenda kuba tukomawo ate oyongera okubanga okutangaza omukulu ono ebintu byayogera eyo ndowooza yo kubanga bw'omubuuza nti gavumenti ekozeewo ekyokulaba ng'emiwendo gy'ebintu gikakkana anaatugamba nti gavumenti etugamba we opt for cheaper commodities kati sitegeera bulungi kitegeeza by'omubuuza gavumenti egambye nti banaye tetusobola ekyamazima tetulina ddagala emiwendo girinnya naye mukole kino munnayuganda wanupu yakyogera ayagala obukulembeze so bannayuganda tusigale nga tuli bakkakkamu embeera ejja kukakkana sibakubuuza mugenda kukola mutekakkane
neyanza nyo neyanzeke kuola bikatoina ansa yakyo kasoke kwerekereze kya kubanga okituwa musomesa onomuyambako ani omusajja wa deputy omusajja wa deputy talinga bano njagala nnyo ompabulemu wano esibwa onenya nnyo NUP olw'okuba nti kati opposition party ey'amaanyi obutavaayo ku miwendo egy'ekanami. Dr. Kano Kiiza Besigye kyeyakoze kyakusanyudde? neyanziza nnyo neyanzega omutesitesi wa programu eno. Nze omu ku bantu abasiima omuntu mu buli mbeera, era ekintu kyeyakoze bulijjo kyensaba kyekiba kikolebwa. Era ngena neneebuuza nti bannange naddala bano baganda bange badeputy meya ne honorable Kwezera, singa ekintu kino honorable Kyagulanyi yakikoze bandibadde against kyo oba bandibadde basiimu ku kyeyakoze? tasobola kikola kuba kimanyi tekirina impact. talina kyatasobola kukola. ndeeteddemu if one era ffe tetuli mwandibadde wano mugeti kirina impact. It does not mean we are against it. bandibadde wano ngabakola ki? banado nga bawana ebana yagezezaako tebagala kulatya. Tukkirize nti omuntu yenna buli katono kakola tukasiima kuba clarity kuba omukulu wandi atureferenseko nga kasoka maize ensonga ye mbadde ngawa ndi mwami musomesa nono mwami musomesa nono ebiseera ebisinga ffe tubeera mu office tuyinza obutamanya kigenda mu maaso ku ground. Emabegako nja kwako nga reference eriyo omuzadde yatugamba talina fees naye katuwe emmere netugikkiriza naye tetwakalyako ng'abasomesa. Baana ne basooka bakalya nga beemulugunyiza muli naye omu naavonaga n'akawunga kabi netuzuukuka netukola tutya nemukalyako netukatesitinga netwoka tugula kana akalala akalungi tutabike tukyuse muki mu mbeera. Wadde nga Kano Besigye bamuziyiza obutakola ki obutatambula, naye ng'eriisa eddene obanga wayina eddoboozi eddene nkakasa nti eri ekigenda okukola ki okukolebwako. Era kyenasabanga ayitibwa principle aveeyo kubanga bannayuganda yabagamba alwanira muntu waki wawansi. Omuntu wawansi embeera emukalubireko asirise aveeyo alagika tubamuzeeyo kimala kafune clarity neyanza mukama wange. Omanyi baganda baffe bano simanyi oba boogeza bukyayi oba boogeza busumu. Tetunnaba kuvaayo nga NUP kukondeminga kikolwa kya mukulu Besigye. kile kikikyusa bwe wabadde oyogera yes okugamba nti tekirina impact condemnation vayo nagamba yakoze kibi, that is a condemnation. Ne bwe nvayo ne ngamba yakoze ekintu naye tekirina impact mbasi kondemize naye ndaze reality. Ekyamazima tuli mu nsi ng'okugamba nti ogende weekalakaasi tekikyalina impact mu ggwanga lino, tekikyalina. Omukulu atugambye tuba mu office ne baleeta obuwunga abaana ne balya nga fenga ba administrators oluusi tebakola ki tebamanyi. Naye abaana bwe bavaayo ne boogera bakyusaamu tugambe nti mukulu Museveni embeera eriwo tagimanyi. Omuntu eyavaayo of recent n'abagamba bw'emigaati nze sirya migaati oba temusobola migaati mulye muwogo, embeera tagimanyi. Olwalwo ne bwe tunaawogana tutya embeera agimanyi era ye musanyufu nayo. Tutegeera omanyi ate oba musanyufu olw'ensonga nti abantu tebanaakulaga kwemulugunya kwabwe. Musanyufu wawulira enjogera gye yayogeramu ngamba n'abantu tebanaakulaga yaseka n'okuseka naga omugaati gwabe n'aseka nnyo n'amaziga ne gajja n'asooka bagamba nga ye bwatalya migaati n'abagamba naye emiwogo weegiri emiwogo weegiri oyo taba musanyufu. Era kankunyumizeyo akagero kamu nga mmaliriza. Museveni alina enkola gy'akozesa era of recent waliwo yene yagyogeddeko. Waliwo omukulembeze n'akyemalira yakwata enkoko n'agenda, yali agenda mu kanso y'abajaasi n'agenda ng'agikola ki ng'agimaanya n'agimaanya enkoko netulukuka omusaayi nekwekinga nekola ki n'agenda mu maaso n'okugimaanya. Finally n'agimalako ebyoya ng'ekaaba nnyo n'agisuulaawo. Enkoko kye yakola yagenda ng'amaze ogisuulaawo n'emwebaka ku bigere bye n'agiwa emmere n'erya. Era bwe yamaliriza n'agamba abajaasi nti abantu bwe batyo bwe tulina okukola ki okubafuga.
make them vulnerable balabire ddala nga gwe katonda waabwe wootali tebasobola kukola ki kubeerawo neyanza mukama wange njagala obigattegatte ngenda bigattagatta mu bwangu okusookera ddala FDC erina ba member of parliament ndoza bali 32 naye bwe twabadde tulaba abantu abagenza okwekalakaasa twalabye Dr. Besigye n'omulodi ng'ali mu kikomera kye. There was no any member of parliament azze okwesikotinga Dr. Kiiza Besigye. Kanzire ku example katono nnyo mukama wange mpuliriza budde bwange omukulu ono atugambye bulungi nnyo nti boba administrator abaana bwe batuuka ekiseera ne bemulugunya twifena batuuka ne bavaayo naye baba abaana bonna kyekibula mu Uganda nti essaawa erina okutuuka mpuliriza katono sebo essaawa erina okutuuka tulifena bannayuganda bonna benyigire mu nsonga eno ng'abaana b'essomero naye bakola ki kyova olaba nti singa abeera mwana omu oba head teacher n'amugamba nti akawunga kabi tafaayo. However essomero nawe erikuŋŋaana amaloboozi ne gafubutuka eno neno nga genyigiramu buli mwana kitegeeza awuliriza nga headmaster ono. This is what you have been singa takamu essomero balyokya kyova olaba ono kyayogedde kyekituufu bulipuliriza ono kyayogedde kyekituufu mpaka nga buli munnayuganda yeetabye mu nsonga eno ebintu ebijja okukyuka naye ono mukulu yasigadde mu kiraasi ye ono yasigadde gy'abeera Dr. Kiiza Besigye n'agenda musajja atubwo nga ne bamba palamenti bonna tewali amuwerekedde neyaza reaction z'abaami bano kyenayogedde nagambye bwe bayogereranga mu dormitories tetumanya naye omu bwava bannanga akawunga kabi newa bayita obuyisi bayinga bali sente obikula okutunda ogamba kankebere wekafaanana nkakasa Dr. Kiiza Besigye kyeyakoze kigenda kukola impact ekyo kyokka abakubanga Kyagulanyi yakikoze banesenga ndi wano susuta principal eri akantu enaku kino kadde katambula nkakasa ffenna twakalabye era nakasindiseko ku Kyagulanyi yaga nti bannamawule mwamukootenga mubi nti omusajja yamuwa omwaka yagamba mwaka yagamba n'emyezi tezijja kuwera naye kaka tukyagenda tugume kitegeddeo kijjidde baganda bange abaami bano ne bali banoonya akalulu batugamba ne tuzze kulwanira muntu wa wansi era akalulu nkakasa balondanga tebalina ku bifaananyi bejjusa luvannyuma ne bye twalonze tebitegeereka nga balonda buli wali ki ambuleera ngenda lwanira omuntu wa wansi essaawa zino omuntu wa wansi ebintu bya bbeeyi ate benyini bagamba abantu ba wansi baveyo bakole ki kyetwakugamba abantu ba wansi balina okwerwanira nanti bwe bagwa omukulembedde mukulembera tujja walingawo sente namukulembera bwomu kasa Kyagulanyi nange kenyini nabikwasaani nabikwasa mawu okuba nabikwasa Kyagulanyi ne muganda wange ono ekipande akyakirina ewuwe mbikwasizaani Kyagulanyi banna NUP Honorable President Deputy Mayor muwerera ddala munansana muno municipality nsaba mwekuŋŋaanye mwenna bannayuganda babasaamu obwesigwa tubeegatteko nga mutukulembedde banga kakati Dr. Kiiza Besigye bwe yakulembedde wamwegasseeko nze yafuna minority votes teyayise mu mateeka bwe naabayita abange bajja kujja abantu 96 obuli bwe nafuna naye kale 12 bujja okujja kanzikiriza naye bwe wakukumba bonna nono bwe yakukumba kakasa bujja kubeera bangi tubeko kitukola naye bwe tunadda ku mpewo ono mukulu nyalamubuuza ekibuuzo amaliriza ono Basagirinya bwe yagenda ne yeekalakaasa abantu be bamwegabaganda nga ba NUP balungi nnyo wano kwogera ku mpewo omusajja aleese Uganda ese mutabani bano bakola batya ebyo tebabimanyi kogwe kwamuwagire nsaba kimu bana
mwagamba okulanira abantu ba wansi tutunudde tubalinze ffe tugenda balwanira era ffe tubalwanirira ekisanja kinatera omwaka guwese ogabe kati tuli mu mwaka n'emyezi egigwamu bagenda kuda bagenda tugamba bayogera nnyo phrase eyo nsaba oginayo giwe clarity eriwa nti mwamugamba mwaka n'omwezi guyinza obutawera nsaba okinyonnyole musomesa ono ategeere principle kyeyali liberately tayagala kutegeera tayagala kutegeera no sibodde omuntu atayagala kutegeera owakanya kiripu teriyo aba mugezi naye mukuba omugezi n'asalawo yeefuule sijja nagamba nti musiru kubanjogeddemu nedda kyogera banno musomesa ono musajja mugezi nnyo ate ategeera naye deliberately yeefuula atayagala kola ki kutegeera ndowooza ndikiriya era nawuliriza atutegedde ekyo sikiddako nawuliriza ategeere okutegeera sitteeka ate n'okutegeera sitteeka ekyo nkivuddeko mwasomera wamu kasomera senga mwagamba ati kuwebula abantu edimansitomu bamadamu bebamu kati bino ebintu ebimu okuleka nga tukkiriza ne tugamba tutegeere ensonga kubanga nze ndabyeko abantu n'omulaga nti eri kala myufu nga naye yennyini agiraba nga naye akimanyi naye olwokuba nti aganye okutegeera nagamba ayo kyenvu so baganda baffe bano bye baagala okwogera tugende ku nsonga endala neyanzanye neyanzeege ekyamazima oganye okuddamu ekibuuzo naye si mu bubi naye atulaba akitegeera era linda comments NUP ki kyeri mu kukola ku nsonga eno bingi nsonga yaki that is the ensonga of course gyetuli mukwogeraako kati ebbeeyi bingi ebiri mu kukolebwa naye era nga bwe twabagambye batutandika nti you cannot do the same thing over and over and over. Okay, kati kiri kiganye nosuubira results zezimu mulese tactic ki anti kyekyo kyendi mukuga nti bingi weeyo bisuka ne mu kimu ntandika nsaba omprotecting basobole okuwaba ekiti omuntu ebbanga lyonna tuzze tubagamba nti kano Dr. Kiiza Besigye abadde mentor waffe mu byobufuzi era approach ze yakozesanga ennungi twaza applying ngeriwa you personally came out n'otubuulira ku kya OTT mukulu Kyagulanyi yagenda ku street oba teyagenda good OTT akyaliwo wali kyekyo kyenkugamba OTT akyaliwo OTT taliwo OTT yavaawo mu financial year good kakati nsaboterezemu bwoti yes yavaawo mu financial year eno naye njagala ne kino kijjukire nti era Honorable Kyagulanyi wabagenda ndoza kwaliko Honorable Bashiri Mbaziira Honorable Ssenyonyi n'abalala OTT bamukendeeza ekyo kijjukira bulungi kyebakola tekyalaga impact anti mbadde ndi mu driving a point naye mugezaako okundaivakinga kubanga mbadde nzimba ekintu nti twakopako approach eza mentor waffe ze yakozesaako sometime back netugezaako okukola ki okuzikozesa kyekyo kyembadde nkugamba nti one time yaliko ku kkubo nga yekalakasa olwa OTT tutegeraganye impact ezavaamu zakola ki zavaamu ekintu ky'emiwendo okulinnya buli lwe tubadde nga tuva mu kalulu tekirabise mulundi guno gwokka ebbanga lyonna kizenga kikola ki kibaawo kano Dr. Kiiza Besigye n'alonkingako walk to work n'etambula ebbanga lyatambula njagala mujjukire nti bwe yabanga atandika ekintu ekyo kyabanga ne momentum nga bamukwata ne bamutwala enaggalama abantu ne bakola ki ne beekalakaasaamu nekibaako ne impact Kyagulanyi bwe bamukwata nga yeekalakaasa ku OTT mu kibuga waliwo impact oba tewaliwo mu bantu baffe aba bulijjo of course gye yaliyo gye yali good kakati
waliwo ebintu ebifezinga out nakyemalira yenna kasita amanya nti eno approach kati abantu gye bakozesa agezaako nnyo okugittatta. Deputy Mayor nekino nsaba okijjukire nti Honorable Kyagulanyi okwekalakaasa ku OTT amaanyi g'alina kati si ge yalina. Kituufu. Juli abantu baali bamulaba mu position endala. Andi yali member wa parliament naye alina ate bwe yatuuka n'afuna amaanyi ng'era member wa parliament. Nzikiriza nti amaanyi g'alina kati mangi okusinga g'alina. Naye ate era njagala okubajjukiza ekintu kimu. Njagala okubajjukiza ekintu kimu. Badde mbagamba nti nakyemalira yenna buli lwamanya nti eno ye approach kati abantu bano gye bakozesa agezaako nnyo kola ki okugittattana. We have reached an extent nga Besigye Kyagulanyi oba Munnayuganda omulala takyasobola kuva waka n'atuuka gye yatuukanga. Kasooka nfuna information yenna. So neyanze nnyo moderator. Alina wagambye nti Besigye we yavanga abantu bamwegattako ebiseera ebyo amasannyalaze gaalinga kwani Dr. Besigye. Nsaba principle aveeyo ngeri gy'alina amaanyi abantu bamwegatteko nkakasa sukaali luli yali kanaana omusajja alina amasannyalaze lwaki asirise aveeyo nolindako obudde bwange abuzanyiddemu nnyo mbadde nkutegeeza nti no Besigye bwe yali atandika strategy eyo kyalaga impact abantu baali bakyakikola ki bakyasobola omukwata abantu ne bateekawo gundi n'ekiseera kyatuuka ng'akeera n'aveewuwe n'atambula abantu bennyini ne batandika okumulaba nga Baden kuba buli lwe yatandikanga okutambula ng'abantu balaba abalemesa okukola emirimu tiyagasi n'abakuba actually waliwo nze nali mbeeragayaza mu biseera ebyo waliwo lwe baatuuka okuba tiyagasi kanisita mu classroom omwana w'omuntu n'afa so ne batandika okumulaba nga Baden buli yatambulanga okukola ki okuva ewaka kyekyo kye twalabye okupuliriza abantu bamala kuseera okuwonda abantu bannayuganda bamala ebiseera okuwa abantu eyo tactic tekyakola kyengezaako okugamba tactics nyingi esooka nabadde kamwoca nakulekanira ku mativi na rediyo omukulu ono yewe ekitiibwa anti sigwe olina okumpuliriza modulator tulina bannayuganda abalaba omukulu ono yewe ekitiibwa let him respect himself nanti kati bannayuganda babuuli kakati ki kyeŋŋamba bannayuganda ejjo olunaku lwabadde lwajjo twabadde kamwoca jo nakulwejjo olwokuna twabadde kamwoca badde mukwekubya ebifaananyi bipositinga kati yogera omaleyo point gabanako ne chairman nyanze kumusala gwe abaami bano bw'oba tosobola kuba bantu kitiibwa then tosaana kutuula ku panel oleka omuntu ayogere you challenge me ndi mukwogera so twabadde kamwoca mukama wange jjo nga tulonkinga kyetwayise kunga omukulu ono kyabadde ayogeraku olwaleero singa Dr. Kiiza Besigye bwe yafulumye waka yakwatiddwa bannayuganda ne bateekawo embeera kubanga banyigirizibwa emiwendo gy'ebintu bino ginyiga bo ng'abantu abakulembeze olwaleero basobola okwegulira ebintu wadde emiwendo giri waggulu naye buli lwokwatibwako bwoti bannayuganda ne watabawo impact ebaawo osigala ng'ofuuse irrelevant kunga good eyo mobilization so tiimu zino zigenda kutandika kukunga abantu ku ground nti kati banaye tulina embeera bweti omuntu yennyini omu kubanyigirizibwa kati tuli mu mbeera enyigirizibwa emiwendo muyimuke tukole ki tubyekwatiremu kyamukisa mulungi neyanza nina ekizibu kyesitegedde bannayuganda bayinza okuba bakitegedde oba nga nabo sibakitegedde abakulu bano obuzibu bwabwe buliki bwabutamanya kyakukola ngaabaweebwa obuvunaanyizibwa okukulembera abantu bazoogere bazireke bannayuganda kyekireeta obuzibu okulemererwa okwegatta ku mbeera y'okuleeta katono ntandike ne kansala kwezera Deputy Mayor amaleyo n'ensonga ekampumulemu Anything Media.
bangi amina neyanzega abakyaliko ku Fit Media ne program ya the earthquake obunkenke butera nnyo okweyoleka nga tuli wakati kati nga tuwummuddemu naye kirungi obukiiko omu baba bufuna atujja kubebaza obadde yonna information yange eriwete mukama wange olina ekintu kyewayogedde kyabadde kirungi honorable Kyagulanyi gavumenti emala okweta omusolo gwa OTT nanyigirizibwa ne bannayuganda bonna nga banyigirizibwa ewamu ekyamazima yagenda mu kibuga okwekalakasa ku musolo ogwo naye nga n'amaloboozi agavudde mu bannayuganda eno mangi nga bw'owulira tuli fena amaloboozi agavudde essaawa zino ku mwanyi okiwulira bulungi nnyo I'm very sure nti eyo endagaano y'emmwanyi ejja kusazibwamu lwaki egenda kusazibwamu nga tobadde onakwekalakasa because so many people have spoken banadini boogedde ebitongole byonna byogedde obwakabaka boogedde n'abantu obuntu wansi boogera actually nekiri latest ku mawulire agakafuluma essaawa tuli fena olwayo Museveni abadde yabayise bavuddeyo nga ab'NRM bennyini ba MP bafuna bamugambye endagaano tegenda kukola tuli fena so tekitegeeza mwami Kyagulanyi yagenda wansi ku street neyekalakasa naye nga n'amaloboozi g'abantu gakola ki wegali naye njagala waliwo ekintu kyemubuusa amaaso Ugandans are so silent. It shouldn't be uliriza. It shouldn't be the role of uliriza. Kino nanyo nyagala nkikubulire. Okimanyi nti abakulembeze femi nze ng'omuntu nsobola okugula sabuni ne waba mutwalo. Naye manyi nti waliyo senga wange ali mu kyalo. Waliwo neighbor wange ali mu kyalo. Waliwo musomesa wange ali wano ono. Tasobola kugula singa okujja nga mujje bujja mu State House. Tasobola kugula sabuni nga yo omuntu. Nze gwe nwanira naye sagala kulwanira muntu. Nga hete yerwanirira. Kankuwa example esembayo. Mwami Segirinya yavaawo n'agenda ku mini price ng'agamba bannange twabbiddwa akalulu mujje twanire obuwanguzi bwaffe nga bannayuganda. Okimanyi nti akalulu baakabba n'onakikkiriza naye abantu basigala bali silent essaawa zino ali mu kkomera emyezi 8 yekka anti kyeyugambye nti kitegeeza ffe abakulembeze ffenna tulina okwekunga ono wefudisi wa PF wa red card yabadde ku bodaboda ye ng'avuga ng'omwami Besigye bamukwata ng'otugamba mbuno naye ayagala enkyukakyuka omanyi kyangu nnyo okulowooza ekintu mu ngeri y'obutamanya betwali mu mbeera ey'okulangirira okutandika kyemutereeza betwali mu mbeera ey'okulangirira okutandika fe abamu twakitandika era n'obubonero obukikola netubukola gwe tolowooza nti olw'okubanga sazze ku mulyango gwo tewali kye twakoze eno gavumenti yanakyemalira tulina okukola buli kimu okugenda maaso okusookera ddala era njagala nnyo abantu tujjukire nnyo ebigambo bye tuzze nga twogera ng'embeera eno etandika ebintu okulinnya tulina omukulu atuula ku panene yatuwa weeks 2 n'agamba weeks 2 singa tewabaawo kikolebwa ku mafuta gaali mafuta yes mulinde kye ŋŋenda okukola yakikola twamulaba tumweyanziza nnyo tumukubirako n'amafuta negakka yakikola paneeno wano yavaayo n'atusuubiza okubaako kyakola era n'akikola era katumukubireko n'embugalo tweyanziza nnyo mukama waffe kakati ngezaako okubagamba ebigambo bino nti bwe tubanga twagala ebintu okukyuka tukyuseemu ku approach baganda baffe bano baleme kulowooza oba tuleme bannayuganda baleme kulowooza nti approach egenda kubeera yemu mbadde manyawo twavuddewo anti wendi mbadde tactiki eyakunga olwaleero gye tubeesinzeeko tuli ku mawuli tuli ku mukutu wano ku Fit Media erabiwa 10,000 z'abantu tukunga bannayuganda era mukulu Kyagulanyi bwe yali ku BBS nga bwe bamubuuza embeera y'ebintu ng'erinnya ennyo yabagamba atya mujja kiwulira bikyalinya paka nga mukoze kyetaagisa okutuuka nga tutegedde nti tunyigirizibwa ne tukola ekikwaki tobimukwasa kati naye twagala obyekwatiremu yekakati se mukama wange oyo kati nga bwomulaba oyo director mulamba wasomera ayinza kunyigirizibwa atya era ne wakudaala alina kudaala bukudaala omusajja agamba kudaala abazadde ababonabona ne batwala abaana ate yesu byatolako ebyabaana gano ono bwafuna eza State House naye njagala kino kikola mu ddakiika emu tugenda kubeera nga
twogera ku nsonga ya General Muhoozi abaagala okumutwala mu kkooti olw'okubeera nti General naye okukoza birthday kuno kukosa kutya public order management kugikoza kutya otandikidde wange nedda just nkutunuulidde lwa nsonga gwe obimanyi nze nno ndowooza bwe nti actually ekiri latest akakiiko Nambooze kakulira mu parliament kamuyise assurance committee yes kamuyise ajje n'abatwala n'abakiikirira amagye mu parliament bajje bamuleete annyonnyole ensonga ku bya security y'eggwanga tumanyi bulungi constitution yaffe kyegamba nti bw'obeera ng'okyali mu uniform tolina kwogera byabufuzi so olwaleero yabyogeddeko no yes you come out and musomesa bino byenjogerako olabika tobimanyi talina tv ate n'amawulire tagayo you come out and oppose my supporters we shall deal with you appropriately statements zizo okubeera supporter w'omuntu osobola okubeera nga munamagye supporter abajjawa yeetaaga support ki munamagye alina kuweereza gwanga kugenda kugira obanga okyali mu uniform waliwo ebintu byolina okwejjako okuza birthday abantu bataddeko vote MK 2026 that is already politics bwe yabirabye yakoze eki abantu gye sibamulaga bulazi ati bwe yabirabye yakoze eki bamusaba omusomesa agambye nti atu bamusaba yendowooza ye nze nakugambye nga mmaliriza statements za General Muhoozi zazze ngaakola ku Twitter handle ye ziraga a lot of politics mu nsonga zino ate nga munamagye n'olwekyo nze mmanyi bulungi nti eggwanga lye tulimu ebintu ebiri abunomo bifuuse nnomo we are living in a new normal ekyamazima manyi bulungi nti ne banamutwala mu kkooti teri bwenkanya bugenda kuvaayo oba teri kigenda kuvaayo amina neyaza nnyo neyanzege musomesa ensonga ya General Gurigori Mugisha muntu ne General Muhoozi ku Twitter onamugamba nti owaayi sooka omuli onamugamba naawe beera mu kibiina kyo ekole bikwatako yamugamba ekituufu yamugambye kituufu akole bimukwatako obuuza otya ku nsonga wemugambye akole bimukwatako banyabo ne basiba abantu bakufikibidi opposition tulemedde okukola ebitukwatako tuli mu kutunda Muhoozi era kati n'omwana omuto ali mu kutegeera ekikwata kuki ani Muhoozi Muhoozi afuse Muhoozi bannange tuve ku nnyama y'abali tutunda ebinyeebwa byaffe Waki muve kuki kunyama y'abali waki tutunde ebinyeebwa byaffe muna Uganda faba NUP tuguruminga owaffe tutunde owaffe nabwe tujja buli TV anange Muhoozi banaye Muhoozi yayogedde ekituufu oli agende ku bimukwatako bana Bayibuli egamba olese akasubi akali mu liiso lino nabakaki bana se oli ku Muhoozi nonyeza principle kalulu tunda principle abantu bali mu kutunda Muhoozi ensonga etegerekese Honorable Nambooze basobodde okubeera nga bamuyita okubeera nti akyali munnamagye naye akuba campaign Banambooze bamanye ebituluma bingi ekyamuhoozi tekiri mu bituluma beeyi ya sukaali beeyi ya bintu wabula si kya Muhoozi balwanirire bino bali mumuwa platform kati wanajja nagamba ne bategekera bamugamba sebo genda aja kujja byegande bannayinza bategekera obubaga siinamu yaddaka muyite abantegekera nange bampa invitation nze ndabye ddala nabo Banambooze mwami Besigye yasabye bwekiba kukendeza abaka ba palamenti Banambooze bakaddi wadde bagamba Museveni akaddi nabo bakaddi asinga Moses ali bonna bakaddiye baveeyo tusigaze abantu 17 tulemedde okukwata ku sukaali sabbuuni tuliyita oli ku lwa birthday
bye tutunda birthday. N'abakubiza babuza banange Muhoozi ajja tuuka alabe Cambodia. Namboozi akole ebimukwatako ave ku bayi tetumanyi bagese palamenti yaziyisizza kyekibuuzo sente zakoze birthday palamenti yaziyisizza baba yaziyisizza babaleki Namboozi tannakonde ni kya birthday Namboozi ayogera ku musajja kwogera byabufuzi ng'akyali mu uniform. Kansala Museveni. Twabikosa Kyagulanyi Ono bamuyita kansala eyali owa DP nga kati mwagizi wa Muhoozi. Ebigenda mu maaso obiraba musomesa obagobera mu angonda. No, mbiraba modulator ne Munnayuganda atuuliriza naye jeno Mugisha muntu afe ku bimukwatako. Nze nandibadde nsuubira essaawa eno buli Munnayuganda yenna gyali tubeere kitole wamu tutunulire eggwanga lyaffe ebitunyiga bingi tuve ku issue za birthday tuve ku issue nakoonono ebyokola tulina bingi nnyo. Ebyokola tulina bingi. Bwetubanga ebyokola tulina bingi tuve ku kikyamu. Ekikyamu kye kiriwa? Ye birthday yakolebwa. Obeera ng'oli munnamagye. Essebo. Okkirizibwa okuyingira ebyobufuzi. Tokkirizibwa. Jeno Muhoozi wano watugamba Essebo. nti ategekebwa kubeera president. Essebo. N'okyewaka n'akatambi ne kaddamu ne kafuluma nga bakyogere. Essebo. Kiba kitegeeza ki? No. Ekyokubeera nti kyetumanyi MK2026 Essebo kikolebwa basupporters be abamwagala bamusupportinga ku ki abamwagala be bakikola naye kati ekyo nange neebuuza Munnayuganda waffe Munnayuganda gwe tutunuulidde essaawa eno mu mbeera eyo yonna ffe katutunuulire ebituluma nga Bannayuganda kyekyo nsiiba mbagamba wano President Museveni statement gye yakola era gye tutambulirako asakyalinga Uganda yaffe tufokasinge kwejja mu bwavu tufokasinge kulaba ng'embeera ekkakkana buli kimu kyonna ffenna kitunyiga naye ebyokubanga kye tumanyi Lieutenant General munnamagye tannawummula munnamagye eri yali birthday project bwe ziba weeziri ekyo kyo Munnayuganda tutunuulidde kyakuva mu mbeera eno etali nnungi general wonna ate si mu Uganda yokka kintu kiri jeno kiri global. So obuwagizi bwalina bamuwagira kubaki nti mulungi mukube mundu no ndowooza yaabwe mukwano gwabwe nga naawe modulator wayinza okuba ne mukwano gwo naabeeranga gamba oyo ye wange era n'agamba oyo ye wange mwagala olw'ensonga kati njagala oyogere nga Munnayuganda tuyogera nga NRM Jeno Muhoozi ayagala kwesimbawo kati togera nga Bannayuganda tuyogera nga wa NRM kati ovuddeko kiri Jeno Muhoozi ayagala kwesimbawo si bwe kiri kibuuza gwe ati okyogedde nti ayagala kwesimbawo nekubuuza nti si bwe kiri kati togera nga Bannayuganda si bwe kiri ekibuuzo sikitegedde kubanga sinnakifuna kibuuzo okuyingira mu Jeno Muhoozi amulaga direction ntuufu gy'alina genderamu amulaga support ye oba atereza magye. Well, kakati kyamukisa mubi ekyamazima okubanga abaami bano ababiri basomesa era kiyinza n'okuwa kiyinza okuwa ekifaananyi eky'omutindo gw'abaana basomesa naye njagala katono nnyo okutereeza waliwo enjawulo wakati wa friend and a supporter. Supporter aba muwagizi kitegeeza ngu olina ekintu kyokola ekiba kiri nga waliwo activity gyokola omuntu gyakuwagiriramu kakati essaawa zino ne wobeera mwana omuto atategeera osobola okukiraba nti bwana Muhoozi
ategekebwa okubeera president wa Uganda addako probably 2026 tuli fenna kakati ono mwana Musa Kibirige kansala era nzo ensonga lwaki yagwa n'okugwa takimanyi na kukimanya nti ebbeeyi ya sukali essaawa zino katono nnyo nzijja yagwera ate ninje yagwa ensonga lwaki n'ebbeeyi ya sukali eri waggulu wano politics mubi tuli fenna njagala ono musomesa ono yadasomesa SST ategeere nti politics nze siri teacher tuli fenna politics ye decidinga sente meka zosasula abaana zibasasula fees politics yasalawo otambula transport wa Senene ngokuba nogenda mu kibuga. This is why every person should be so much concerned about who's going to be our next president as Ugandans. Era ebyo byawoza mu namboze ali mu parliament muhozi mukwatira kuwa no tulina okwekenenya omuntu agenda okutufuga ekisanja ekijja kubanga embeera yaffe ey'obulamu yonna takotereza mulina okukola ki okwetegereza omuntu anaabeera pulezidenti ekisanja ekijja ng'owamoga mulina temumwesiga ani principal nga tetumwesiga twekkaanya nga bannayuganda ffenna twekkaanya nga bannayuganda ffenna kubanga anti ono agenda okujja ono kutulaba nga tasobola kyobola ffe twagala nnyo omulwanyisa nzija musiriikirire mmwe basajjamu abatamanyi bye mwogera babamanyi twogere ensonga ey'okubiyombuuziza nti jeno muhoozi kyenkugamba kiikino wuliriza wano tuli mu multiparty political system tuli ffenna bwana muhozi wabanga sayini zonna ziraga nti agenda kujja okwesimbawo we are so concerned as Ugandans tulina okulaba ono omusajja enteeta gye bamuleetamu eri etya kubanga tuli ffenna tusuubira ti pulezidenti yenna tasobola kuwangula kalulu naawe gamba bajja kamubira tokimanyi nti bajja kamubira state apparatus zonna ne state operatives zonna zigenda kudda ku muhozi 100% sure njeno muhozi agenda kukulembera ne musajja gwe modoleeta nawe musajja omukulu omulamba gokyogedde bwoti kati nkugamba kino genda ekawempe obe bwayise woyita kuliko ekipande kya muhozi ne kitaawe nga kuliko n'ekigambo secure your future brother 2026 uliriza tuli ffenna naye ensonga eri essaawa zino gye tuliko katono nnyo bwana mukulu sooka olindemu ombuzaabuza njagala kusooka kumalizayo kino ensonga eri ku mimwa gy'abannayuganda naddala abantu nga Gregory Mugisha muntu constitution gye tutambulirako ffenna ng'eggwanga yetteeka eritufuga ligamba ki ku munnamagye ensonga eri very simple. If you're serving political officer, you shouldn't be partisan. Naye onagamba nti bwana muhozi tagenda nakwesimbawo. Bwana muhozi yayogera bulungi nnyo juzi n'agamba MK project is soon unleashing its political program. Presidency, what? They have very many political programs. Big man, shut up. What is a political program? Political program ibera byakufuzi yakwesimbawo kubanga omuntu avaayo ku kitando n'akyogera kitegeeza butereevu agenda kwesimbawo njagala kunzika nga nkugamba nti singa tubadde mu nsi egoberera amateeka bwana Lukwago gy'ayogerako rule of law singa muhozi musibe singa muhozi ali mu kaduukulu kubanga nekira njagala kubuuzayo ekibuuzo waliwo jeno yenna Anything Media. Kale tutufuddeeyo nze ne deputy mayor twagala kuteekerayo General Mbaddi birthday naffe batukirize tugimuteekere CDF tugiteeke Namboole olabe ekinaaba wano so this is just bano bakulu bo munange nga bo balaba n'embuto nnene bakutta dda bakuse nekino twagala kikubuulira Gregory muntu Mugisha muntu Gregory yabadde ayagala kulaga bwana muhozi nti naffe twali mu magye kubanga yali komikomanda n'avaayo nadda mu byobufuzi njagala nnyo twogere ku nsonga kagende wakasaratwa ensonga baleyo ndi kansala twahe yagwa oyogera kansala twa obuzaabuza ensonga ya Jeno Muhoozi gyenjagala twogereko okumutwala Jeno Muhoozi atandise okutiisa ti kugamba
amaanyi gado era nsogawulira talina maanyi neyanze bannayuganda abatulaba n'abatuuliriza naddala abantu b'omu Buganda bino mubiwulirize nnyo emabega kaawo katono Muhoozi namwogerako ebimukwatako ekyo kikolima eri bannayuganda. Muhoozi talina maanyi naye ayina support. Naye mwami Museveni eno Uganda talina maanyi naye ayina support ya kitaawe Museveni. Mwami Museveni eno si North Korea. Kasatwa ekyo kibuuzo sinnakikubuuza. Sokondeke nkuddemu ekibuuzo bulungi bannayuganda bantegeere. Of course okitandikidde nnyo wala. Buddamu obuuze. Njagala otandikire wano wenkubuuzizza. Amaanyi ge mugawulira. Talina maanyi. Amaanyi agajjawa. Omuntu Muhoozi talina bantu bana bamumanyi. Kimutwalisa mu kkooti. Akola bikyamu. Ombuuziza nti lwaki bamutwala mu kkooti oba ombuuziza nti alina amaanyi. Ekibuuzo ky'ombuuziza beera direct ng'obuuza ku bannayuganda. Talina maanyi. Oba talina maanyi kimutwalisa mu kkooti. Akola bikyamu. Mundeke nzidemu ebibuuzo ebyabo. Opposition. Ekimutwaza mu kkooti bumenyi bw'amateeka. Ekyamazima senga tubadde mu nsi egoberera amateeka. Muhoozi ne kitaawe bombi baali badde basibe. Kubanga ekituufu buli omu akimanyi kitaawe wa Muhoozi tihabulwa oba nantawabulwa Museveni yali mu kukuba ebifaananyi ebya mutabani we Muhoozi. Byonna byolaba ku kkubo Museveni yabikola. Abakoze musango ki? Museveni ye yaliko magye nga mutabani we ali magye nga Museveni ye nnamba emu wa Uganda eno gye yawamba akimanyi bulungi tikimanya amateeka munnamagye okwogera okwekulubeesa okwefaananyirizaako ali mu byobufuzi. Nali wano ne mbagamba nti Muhoozi bamuteekateeka okubeera pulezidenti addako naye ekyo yakisa ku twita ye omwogezi w'amagye najja n'atugamba tebabimanyiiko kitegeeza tanyukanga magye naye eno tuli mu Uganda efugibwa nakyemagida tihabulwa tewali kye basobola kukola gye n'Omuhoozi era bonna baagala okubinoonyerezaako mbasaasira kuba bwe buvunaanyizibwa bwe balina okulaga abantu nti bakola ku lw'abantu naye tebalina kye basobola kukola kubanga eyalonda abalamuzi ye Muhoozi ne kitaawe kati ogenda muwaabirawo bamukole ki? Okuva kuba minisita wano mu Uganda bara DC abalamuzi Muhoozi yabalonda oba bali tukimanyi Muhoozi yabalonda essaawa zino Muhoozi yafuga Uganda mwe bannayuganda babadde temukimanyi nga afugira mu Museveni ng'ekifaananyi Muhoozi Sale ne Janet bebafuga Uganda. Ekyo buli munnayuganda nkusaba obeereeyo ng'okimanyi naye nkusaba ekintu kimu wano mu Uganda naddala wano mu Buganda tugamba nti ayina empewo tebamulaga muliro ne tuddamu ne tugamba nti ayina enjala tebamulaga ki? Tebamulaga mmere. Gwe bw'oba owulira onyigirizibwa okwewala Muhoozi okufuga tandika leero veewako okwate red card ogigwe Museveni tufune president ajja nga si Muhoozi tetulina kirala bw'ojjako Museveni ogenda kuba olemeseza Muhoozi bw'olekako Museveni Muhoozi agenda tufuga kuba wano tewaliwo mateeka tewaliwo kulonda tewaliwo kukola ki obwannakyemalira bwe buli wano obwannakyemalira bwe buli waki nze nkikola geno Museveni tubyekwatiremu tutandike leero ekyali e Zimbabwe kisobola obeera wano ekyali e Libya kisobola obeera wano ekibadde wano e Southern Sudan kisobola obeera wano ekibadde Sudan y'ekatuumu kyekiyina obeera wano n'omusajja atuviire kano kankagambe ngamba mu abayigirize abayivu abali mu ofiisi ensi yonna edobonkana lwammwe mwefudde abagala omusaala omungi nga mukayanira okubongeza omusaala ne mugana okujjako abamnya omusaala
lwaki temuzuukuka mwasoma bakitamwe ne banyammwe ne bakadde bammwe babaweerera muganya okukwata ensi yammwe nga mukozesa obuyigirize bwammwe mwebase mulindaani kibayita kunga musituke tutandike situlinda nca tutandikirewo gwagamba nti bwana Moses yafuga eggwanga lino kitaawe yasituka n'agenda e Katuna ku booda atese ne Kagame n'alemererwa omwana yagenda n'atese president afuga ensi n'agenda n'akimalira osobola olemererwa ekintu omwana n'agenda kankuwa ekyokuleddako munnayuganda Libya Gaddafi ekyamulemanga ng'asindika Sharif neyanziza waliwo ekintu kyenjagala naye muli basomesa basatu nina eddakiika 2 just nsaba mumpe yes or no abasomesa ya sciences ne arts mukiwagira asomesa ba sciences okuba nga bafuna omusaala munene kuba arts ngenda tandika na musomesa yennyini yatugeze musomesa ye director yatugeze musomesa era ne muda mukimuyita ono si musomesa temuda mukimuyita si musomesa yakola somero yakola somero oyo mubuuke buuza bali kusaba mubuuke moderator ono si musomesa yatugeze si musomesa abasomesa arts ne sciences bonna asomera ebbanga lyerimu aniko bafune sente zezimu oba abasansi bafune nyingi bafune sente zezimu amina neyanza bafune zezimu yes on deputy mayor bafune sente zezimu oba abasansi bafune nyingi abasomesa yes abasomesa basana kufuna musala nga kufanagana neyanza ono tasobola kuwa no kubanga wa SST neyanza paka weekend nete mudamu mwita omusomesa ono temudamu mwita musomesa yatutangaziza bulungi si musomesa kamera